Senga Kulanama. Banyabo ne basebo munsonyi okoma nga nyomba. Ndabi ekikazi ekifule ekisamize kibayita Senga Kulanama nga kinywera ko obuugi. Nensalawo nzije nkiriyalinge air. Ekyo ekigwagwa kanjuwe mmere yakyo. Ekisooka sikirabangako, sikikubiranga ku simu, sikimanyi, ne bwe tugenda mu Airtel, ne bwe tugenda mu MTN, sikimiitingangako. Naye nga bamanyi nti omulimu gw'ebisamize kuba kufera, kati kyagala kino kyenchuwa ndi muchuwa mmere yakyo kuba kinvumye, nga kyagala nkidde mu kifune emmere yakyo. Kigambye munagenda n'ekisaba ssente z'ebivulu, bwe ngenda ewakyo, simanyi nawe kisula. Bwe mba nnimba abaana bange baffe, sirabanga ku kiziina ekyo. Nkoma okira ku Facebook nga kigongo bazamba kubanga ekisooka gwino gwemmanyi ku kikazi ekyo mungi nnyo. Kirina emisango ekyo Kulanama police emukono fayiro zonna kyaddukayo lwa kufera abantu. Kiddaawo ne kimanyira abantu olwokuba munagambibwa abasamize dini ya kifere. Amazima gali nti ekyo kikazi bifere nnyo tebiina wadde empeke y'ejjembe. N'amayembe amafu agatogera tikigayina. Byeyiya bweyiyabirawo okufera abantu. Kibba kyakyo kyawasa ekisajja kumbaga kyamekete mwanya ebinyo bya plastic ne bigwa ndezo kibadde kiyita akamwaka bali beze ebinyo byawunyanga kimekese mwanya ebinyo ne bigwa katiroza kyali kiraba badde gwe kiwumba tutugwe ngenda kuwa emmereyo tolowooza nti buli omba mwasamirako olaba sikubiranga mama fina ategeera nga mama fina ye muntu yali akutobukadde busatu n'aboteka ku simu yange mutwalire family ya Yasini Kawuma nesi mu meeting angako nga meeting agwe ddubu eryakyama eryagongo balemba ne taaba ekyo kikazi bwe kiba kinoonya relevance njazi kiwa kwani nabulino wakyo mungi ate sagala kuyomba nakyo kwate kina kiri gwe kikazi gwoba onoonya ab'okuddamu n'ab'okufererako gye erinnya lyange mugamwaga agasirira taaba kuba sisobola kumiitinga era sirina kyenkwagaza kuba sikulabangako ne mu bantu bendowoozaako toliimu naye oba oyagala kuwa mmereyo bwino oyo nayenga muleeta ate nze sikangakanga kuba buli muntu mba mumanyi kubanga muli bisamize ebifere ebiza okwonoona eggwanga abasiraamu abakatoliki abaprotestanti abaseveniside munyambe ku lutalo lw'oggowa bino ebigwagwa ebisaddaako abantu ebigwagwa ebibyo era bakivayo mu kamera ne kyekaza nti kimanyi Bajjo nga sikiraba munagenda n'ekisaba ssente z'ebivulu kyo kyennyini tekirina ssente ziyingira bivulu ate kiwa omuntu ssente z'ebivulu kubanga waliwo omuntu akutemako ekigambo era bwe ndabye ku vidiyo gwakyo nsobose kuseka omwana Sky Sodia asindikidde kividiyo ne ndaba kividiyo nga ndaba ogukazi ogukulu guli mu kwogera nonsensi gwatekanga biddole mu lubuto n'ogwana gwogamba nti gwazala baguzaalira buzaalizi gwatekanga ebigoye mu lubuto omuntu omulala n'aguzaalira buli kimu ku nsi kikola bintu bya kifere kati nze nina obudde bwo gwe kifere gwe kikadde ggwe kyasirira n'abaana obanga olina buyembe era tebuzaawo binabaana byo n'ozaala kyadduka mu maka g'omusajja ne kiwasa ebiyembe kati nnaku yakyo ne stress n'obuwumba tukyagala bumumalira gwe nja kuwa emmere yo kiwumba tutuggwe saagala n'okuwa relevance ne paati tunja kukuba odduke ne mu Uganda n'ekyo ekisajja ekizingoonyo kyo kyewawasa bwe mugenda musitwalira ku bantu nga muleese ekidinidini eky'obusiru eky'obusamize ate njagala okakasa bannayuganda obusamize tebulina space mu Uganda ne bwe n'abanzeka mu lutalo tujja kugoba ebyo ebiwumba tuutu bibbi bikozesa ssente biriyita eddagala tebigaba mikisa kuba byo byennyini tebirina mukisa tebirina mirembe ekikazi ekikulu nkirabye ku TikTok nga kinneekalizamu amazima ga Katonda nzijako buli kye nnina bwe mba nali nkubiddeku ekyo ekizonte essimu bwe mba nali nkimiitinzeeko bwe mba nali nkirabyeko Mukama Katonda twala buli kye nnina ku nsi otwale n'obulamu n'abaana bange leero nzikiriza nti ebyo ebisamize biba bifere kati bwe kityo bwe kifuula amaloboozi kirina amaloboozi 15 bikidde ne kyefuula jjajja Nambaga ne kyefuula Sima jjajja Musinyoli ne kyefuula bijjajjajja bibeerawo kukyusa amaloboozi kufera ssente z'abannaku that's why sitaani tagaba mirembe kati ekikazi ekikulu ekyadduka mu maka gaakyo kiri ku Bajjo kimanyira mbuna kigwenze nsobola ku misi meeting abamafina ayinamu kakirasi meeting eggwe ekifuuyi ky'emmindi taba kiyasula oluba gwe nga nkwagaza ki kimasiikini kya Katonda kubanga onkwasiza nnyo obusungu ngenze ku TikTok nenda bango oyagala kuyiga kunde bitako binnyo byongo yasamba nkozeseza olulumi olw'obusungu kubanga ebyo biwumba tuutu ebigwaga oba oyina biwa mmere ogukazi gukulu gugenda myaka nkaaga tegutegeera gukaddiide mu bufere gukaddiide mu kumanyiira abantu oza buli omu bamumanyiira oloza buli omu bamuleetako ebyekife tugende mu MTN olete print out oba nali nkukubidde ku simu tugende mu kamera z'ensi oba nali nkumiitinzeeko awantu kati engeri gyojja mu kamera noweekaza n'oferera ku Bajjo kitegeeza obufeza abantu bangi era mwena abalengera ebisajja bikazi bisenga Kulanama byabaferaafera mwena mwekuŋŋanye mujje tulwanirire justice kubanga bwe buno obudde Katonda bw'ataddewo okugoba ebibbi mu ggwanga ebyo ebiferefere nekitula mukana nekikwekalizaako munalaba ku Bajjo wandabawo gwe kisiraaniggwe ze nsobola okumiitinga gwabunya taaba kumanyoko jako ne video soko bite Bannayuganda mbalamusizaako
nze Senga Kulanama president general w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Mukulu Bajjo oyo mu muntagingi, mukulu Bajjo tukoyo tuvumirira. Kulengedde ku lugambo lwa Seguya nga wenna olinga oluleka. Wenna otagala olinga esweta enkadde. Oli sitagana nti water ng'ebidiba ng'amazzi g'ekidiba. Oli mu kumanyiira abasawo Abaganda gy'oddukira. Bajjo weerabidde. Lwaki abantu mwesiruwaza? Kunoonya TikTok, kunoonya ba followers, onoonya ki? Oyagala nkwabira. Bajjo oyagala nkwabira. Bajjo bwe wajjanga ekivulu kikulemeredde. Bwe wajjanga ekivulu kikulemeredde. Sente ze nakuwa zaali zaaki? Mbadde nazijja mu nsawo z'abasamize. Lwaki oyagala otumanyira n'otumererako amanyi? Bajjo bye wannyumiza. Bakadde bo gye baava eri e Buzumbula. Ne bajja bakuzaalirako. Njagala kubuuza ssebo. Ewammwe e Buzumbula teriyo kalica. Abayindi be musiiba mugulumiza wano. Nga musindika amanyi omudda ku street. Bannanga abasajja balina kalica. Ne President Museveni yatongoza enzikiriza yaabwe. Enzikiriza eyo si ya kalica. Mukulu Bajjo nze siyombangako mu ggwanga wano. Naye tutandike ebbatu. Nkumanyi ogenda kugula ba tiktokers banvume bakole ki? Nze ngenda kwevumira nzekka. Ebyo mwowunyira akamwa my friend. Oba tokyawunya kanwa simanyi. Oba eddagala lye nnakuwa walikozesa. I don't know. Muwawulubalira amatama. Mbu simanyi omwana RIP naye simanyi omwana agenze mu muliro kubanga abadde musamize. N'ekigambo busamize tokimanyi. Obusamize kitegeeza abasemize. Oba omwana abadde afuka ku buliri ne mujjako omuzongo. Bajjo tugenda kugulawo batate netaga ne sente zange. Luli nali nkyaziina nga nnyingi nnyo kati sikyaziina nakubeera nazo kati kankubanje. Kankubanje. Oba luli nayina kawumbi kati nina mitwalo 10. Kati I want my money back. Mukulu Bajjo. I want my money back. Ebyo byogenda omanyiira abayimbi. Byogenda omanyiira abayimbi simanyi ne mwetomera ne mukola ki? Nze olugulidde ku pata. Okugenda nga muwunjeera. Oli awo otagala olinga sweta nkadde. Sitagana nti wota nga amazzi g'ebidiba. Ne buli mukazi gw'oyagaddeko n'akutenda bw'owunya akamwa. Teri muntu awunya akamwa asobola kwogera bintu bitegeerekeka. Wano Abazungu bwe babumba sitaani abeera muddugavu. Bikira Maria yabeera omuzungu. Sebo kye mugamba ffe yatuwa kkala n'atatuwa nsinza. Abawarabu n'abawa Obusiraamu, Abakatuliki n'abawa e Roma, ffe ba Black Africa n'atuleka nga tumanyi Katonda. Gwe Bajjo kyogamba ewammwe gye waŋŋamba gy'osibuka eri e Buzumbula ewammwe e Burundi. Bajjajjaabo abaasooka abazaala bakitaabo abajja kuno okupakasa. Njagala kubuuza Mukulu Bajjo. Kyogamba bali mu muliro. Bajjajjaabo bali mu muliro. Tolaba nti n'emizimu gy'abeewammwe gye gikutawaanya. Kuba emizimu egiveeyo gibeera strongo. Mukulu Bajjo. Girabika gye gikutabula omutwe n'oyingirira ne b'otasobola. Ffenno totusobola. Wanyize peesa ffu. Manyiira abo b'obeera oyombagana n'abo kasasiro banno nze ogenda kunvuma ki? Wano bye mwali mu nvuba simanyi afumbirwa. Ogenda kunvumako siri mukazi mwenzi. Na buli musajja gwe nalimbaddeko naye mumumanyi ate namulaga ensi eno. Musajja yayimba naga nti nze enkoko eyange njiriiramu musana. Ogenda kunvumako ki? Nali nkwenzeeko. Wansemberera ngoze kunneewolako ssente ng'ebivulu bikulemeredde. Sijja nakuwayiriza tonkwananga nawe kubanga wali olaba nga siri grade yo. Eno ye ssaawa
genda ogule ba TikTok banvume jango nvume nziguddewo bato naawo oyo Senga Kulanama inze omu bwati njala jumba lwa aligaweesa muve kunzikiriza yafo ogisambirira ng'ebitoomi mugiveeko oba mwe mwasirubalira mu bazungu mugende mubeerere ddala ebuzungu eno mu Afrika muveeyo nkomawo